ezinga okuvaamu omusolo omungi n'eziva wano nezikola ekkulu nezikola ekolala wonna kubanga tetulina babaka babajjukiza okubalaga nti naffe omusolo eguva guteeka okukolawo kyegugula so mbadde mbasabanga bannakigunga munzikirize ngenda kweyongerayo naye ndi mwana wammwe waawano tulekeraawo okubeera nga tukiikirirwa okukokya ebikokyo okubeera nga tugenda ensengero za wakayima tugendeko mu kukiikirwa okw'ebikolwa nze nzikiriza ffenna ab'ensimbyewo ffenna tubadde bakulembeze ate wali mukulembeze ku banna benneesimbe nabo ayinza okufayo n'alaga nti akasseeko ku bantu okwenkanankanaza ennyo nga bwekase ku bantu b'emikono ive na 4%. So n'olw'ensonga eyo badde mbasabanga bannakigunga bannagomba bannamukono musalewo kunako olwokuna bulondeze nnyo nga Andrew olw'ekitundu kyaffe okulaba nga kigenda mu maaso mumbeera faana bwe nyakabona okanga essaawa oba oli wa DP oba oli wa movement oba oli wa NUP ekisinga obukulu kwekubeera nga tuli bannamukono tuli bannakigunga nga ffena twetaaga enguudo ennungi twetaaga amasomero amalungi twetaaga amataala gaffe twetaaga obukulembeze okutwala mu maaso n'olw'ensonga eyo ku kakongeeza ensembayo wansi kunako nzuukiza n'ankomyawo nga mwali bambisi nga bagezezaako okunzita ku lw'ensonga zammwe mukama abadde mulungi anzizza enkulu era ndi wano okubagamba sijja kubatiiririra neesimbyewo era ku lunaku olwokuna tukwatagane ffenna tuze constituency yaffe tuze Uganda yaffe ku maapu mukama abawo omukisa banyabo ffenna njagala tukkiriza abali wano tinnaatabuulirirwa ng'omuluka mu Uganda ekivaamu ne kigenda kina byaziggulu n'atabula gwe muluka okuvaamu omusolo okuva mutekulabirya ebitundu ebirala naye ku ssaawa zino okutambula obutambuzi nga twagenda mukono municipality tukkiriziganya ffenna abali wano tinaatabulirwa nga naatabulirwa ng'okujja kubeera tulaga nti yeffe bannagoma bannaatabulirwa ensonga eyo efudde kubeera nga tukiikirirwa abantu abatasobola kwogera bizibu byaffe n'osinga nange enguudo tutambulidde mu butambuzi naye nga tufunanga n'obusolo kati ku ssaawa zino naye nga tuli mu Kampala metropolitan n'atabulwa yenna mu mafactory agasinga obunene n'atabulwa yevaamu esente esinga obungi n'atabulwa erimu amayumba ag'abantu agalimu ag'amaanyi naye n'osinga nange engoye zaffe zonna zijjudde enfuufu kubanga tetukiikiriddwa kubeera nga tulina abayizi okujjukisa gavumenti ne tugamba nti ssentebe wa disitulikiti y'emukono afiine local leader naye nga nsobola okuva emukono nenziruka e Kampala netandika okusakira ebyo byonna bye nasakira mukono nenkisakira amasomero nenkisakira oyo kakolasi kemulabyeko olwomba tubadde ffe twali tesaka bonnagoma kati wetwogerera negafume mukono central olwoba yeyina abakulembeze yabisika n'ebitwala emukono nga mmaze okuvaako mujjukira no biseera bya covid nga nfa wano nengenda mbasikira nsaka e Kampala naye ababaka abaali batuula e Kampala abatula ne baminisita be nasabanga ebintu bo nga tebajjukira basakayo ebibagasa mbongabbo n'olw'ensonga eyo mbadde njagala mutunuza amaaso gammwe muddayo emabega mutunulire buli aze okwesiba okubaka bwa paalamenti wano yaliko omukulembeze ate baali bakulembeze bonna abatudde mu paalamenti naye nga bonna bafaayo okwekkusa bwekkusa nze yabanga emukono nengenda e Kampala nze nasakangayo ebijja okuyambako ku mukono n'olw'ensonga eyo kyenvafaayo nga Ssennyonga Andrew ngende ewawakanira owawakanirwa bwembanga mu kyalo nengenda e Kampala tuulirewo ddala ndabe nga tusobola okusaka ebiyinza okutwala ekitundu kyaffe mu maaso so mbasaba bassebo ne bannyabo tulunaku lwenna ogenda kusomezi nga 15 ku lunaku olwokuna tuli mu kugenda kulonda kalulu ka mbaka wa mukimanyi si byakweyogerako mumanyi byonna mukono badde mbasaba tugadde emikono ku lunaku lwokuna mugende kalulu kamwe mulonde natabulirwa so mbadde mbasaba tuve mu kulonda ababaka kubanga bakokyeza ebikokyo tuve mu kulonda ababaka kubanga bazze ne bagera obugendo bwa wakayima tulonde abo abagenda okutugattako mbasaba Ssennyonga Andrew nze ngenda okusembayo kalulu wansi akalulu kange essaawa oba oli wa NUP oba oli wa movement oba oli wa DP oba oli wa independent njagala kitundu kyo ng'olonda Ssennyonga Andrew kubanga bwa parliament oba mukono bwa kiva mu next nasente zonna bwe zivaawo namukkiriza nti enguudo zino zirabika ekigamba nti enguudo zetulina zezivaamu omusolo kuziva mu kitundu ekikamu omusolo okusinga obunene ane amasomero gaffe galifulakitinga nti gekavaamu industries zino eziri wano
Ubeera sifana bweziti. Nola banga tusula kunzikiza. Ekyo kiva mu bubaka bwa parliament. Baani abakiikirira okwogera ne ministry y'ebyenguudo, okwogera ne ministries eby'amasannyalaze, okwokwaddukiza ky'omusolo ogusinga obungi guba wano. N'ekitundu kyaffe kirabike nga bwe kifaanana. Naye ebbanga lyonna tuvudde wano nga tulonda abamanyi ennyo okugenda essengero. Fene tuseka ne tuwaayo obuyinza. Basaba ne banyabo njagala mumanye lwaki mulonda. Mulonda abakulembeze abateekwa kugenda abakiikirire bakyuse ekifaananyi ky'ebitundu byaffe bye tuli. N'olw'ensonga ezo njagala okubategeeza nti babaka bo bonna abeesimbyewo abali mu kuvuganya bonna babadde bakulembeze mu disitulikiti y'Emukono. Nange babadde nga ndi mukulembeze mukono senyo ng'ayimiridde mu maaso gammwe nze mbaddewo nalobinga amasomero 5 ne gajja mu disitulikiti y'Emukono nga gajja Kampala. Minisita gyatuula nabo nga tebasobodde kuleetayo n'erimu. Nobinza amalwaliro ne gava Kampala ne gajja wano. Ne wano amatala gano ge tulaba agakatandikako. Senyo omwanju nga mbadde ssente bwa disitulikiti y'Emukono nze njagala obinga ne ngaleeta wano. Era ekyokuweza kye nnina abagamba lwaki mugamba nti tuli mu Kampala metropolitan naye ffe tusigala nga tuli ba mu kyalo nga tetusobola kikolwa kye boogera. Mbeera nsifana bwezo njagala okubasaba. Ennaku z'omwezi nga 15 lugerako lwamu. Bannagoma njagala tukwataganire wano nga tulonda Ssenyo Nganju. Ne bw'oba owulira nga tagala Ssenyo Nganju yagala ekitundu kyo kubanga azeeka sukkulumyeko. Tewali akozeeko wadde kukolako bye nakola. Ebizibe byenzimbye mu nsonga za Buganda nabo byali akoze kye nali nkoze zayimiridde mu maaso gaffe Ssaabatofaali wa Buganda. Buli mwaka mu nsonga za Bwanga Katonda Bayibuli. Wano ku ssaza lya Kyaggwe ng'essaza era ne Tofaali y'essaza ly'e Kyaggwe nze Ssaabatofaali wa Kyaggwe nze nabayo milioni 9.5. Nze kusaaku okwera otuwa ku milioni 3.2 okwera Ssaabatofaali era nze nakola kyonna ekikopo nze kijama Emukono wano. Ebigambo byonna ngezezaako okukola kyonna ekiyinza okutwala mu maaso naye essaawa etuuse mulonde ku abo emulaba abadde bagattako ku kitundu kyaffe abatali mu kwekusa abatali mu kwegaggawaza tesekaggawaza akamukubulenze bwe mumpapye. Mbaddewo kuba abantu mu COVID abalwaniriramu omuntu ng'ava Mukono ne ngenda e Kampala mu National Task Force ne ndwanya. Abavubuka akalembeza ke mwatuulako nga musobola okugendako ne mutambulako kaali ka Ssenyo Nganju. Mbadde mbasaba nga bwe mbadde mbaayo omutima gwange ku lw'abantu nakati nkyali wiri okufaanana nga bwefaanana kwali kuwanirira mmwe era tuba okwagala okunuzika ne banviirira. Nkyaliwo ennaku z'omwezi nga 15 ku Lwokuna tugadde ffenna emikono mu manginga essaawa Ssenyo nga Andrew ze Nsembi wa Bannakiwanga. Njagala okubajjukiza Bannakiwanga era nga yatandikira mu bukulembeze